The newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, webalegera maaso n'okubeera ng'ate weekumideyo gwali ku mukutu guneno nkwebaza kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Nakangubi Jennifer Furufiga atabukidde Katikkiro Charles Peter Mayiga kw'oteeka Mathias Mpuuga Nsamba tubakoyo okwenyigira mu byobufuzi nga mukulembeza Buganda ne mutukyaya obwakabaka bwaffe ate nga mmwe mwenoonyeza byammwe. Omubaka Goreti Namuga y'omu atabukidde Mpuuga kw'oteeka abasajja nga bamukaaku n'ebyo bye bagenda mu maaso n'okuba ng'ate bakola. Agava ewa JB CEO wa JB Fashions kw'oteeka mukyala we CEO Infotrust mukugambye Maziga Mmerere Mpaawo Sanyu Nakamu. Omubaka amanyikiddwako nga lumu Richard wuno avuddemu omuwasi Kyalwaddaaki ate era n'ensonga endala nnyingi nnyo ze nkuleetedde nzedde niyo okutuusako ensonga ku mukutu guno. Nkwebaza ne kugamba nti n'obuwombefu obw'ekika ekyawaggulu okusaba vidiyo eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuziza ate okutuuka ku buli sekinoomu ajja wangalira eyo. Atannaba kubeera ng'osubscribinga nkusaba munywanye sooka osubscribinga eyo osobole okubeera ng'ate munnange otwegattako mu butongole kona mukadaawo okaje mu personalize okase mu all of ne notification kombo zonna ze tuteekayo mu ngeri emu gweyagala olanga naffe tukubireko ku simu zaffe wansi tujagana maaso n'okubeera nga ate business yo ate tugikuwatira ddala bukwakku. Baganda bange munzikirize ate ngende mu maaso n'okuba nga nkuwa video eno eya Nakangobi Jennifer Furufiga. Meno message yange njagala genda eri Katikkiro era njagala ogiwulirize. Katikkiro wa Buganda ekitiibwa Charles Peter Mayiga nganze omuzanda nganze omuganda nganze amanye ekitiibwa kya Buganda tukusaba ebigambo bino biwulirize. Tukooye abantu abanona sympathy mu Buganda ne bagikozesa nga teke ne bagikozesa nga kaadi bannabyabufuzi abajje amasannyalaze Mengo abayitidde ku Mengo ne tubawa ebitiibwa by'Emengo ne tugamba omuntu wa Kabaka oyo bannange tumuwe oyo wa Kabaka wa Buganda sebo ow'ekitiibwa Katikkiro tukooye abantu abayitira ku Mengo ne bafuuka bannabyabufuzi. Mengo nga mwatugamba nti si bannabyabufuzi tusaba n'abaana Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Obegendereze nnyo batuliza ebisa jajina buli Muganda yayitira ku Buganda ofuna sympathy ne mutuukira Buganda ekizibu tubakolimira mufenga mubungeeta. Olunaku olwaleero Jennifer Furufiga avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'atabukira Mathias Mpuuga Nsamba kw'oteekera Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'okubeera nti bakozesa Buganda okufuna sympathy era ebigambo bye bwe bityo nno bwe bibadde. Kakati omubaka Goreti Namuga wuno atabukidde bamukaaku ate ni kw'oteeka Mathias Mpuuga ng'agamba nti mmwe muleetedde ddala okunafuya opposition wano olw'ebyo ebintuntu bye muleeta n'amateeka ge muleeta nga amateeka ga Richard ge yagenda mu maaso n'okubeera nga aleetaga okunafuyiza ddala opposition okubeera nga gagimalamu oba oliawo embavu. Rebo Mabikke omu yennyini akugamba nti balumirirwa nnyo oludda oluwabula tuleeta amateeka agatuyambako genda mu kalulu bennyini be bali emabega wa lumu bbiru okunafuya opposition. All of a sudden jukira nti batandika down babedi bandi atandika bane tugenda tuteese ne M7 bane bakubuuza nti what exactly kicho yagala tuteeseeko obadde owulirayo gundi ebadde mu nsonga za Segirinya Honorable Mpuuga bwe yagamba nti nze siteesangako nze saateesanga I didn't negotiate for Honorable Segirinya's release mukomera. All of a sudden nti Honorable Segirinya yagamba kola kyonna ekisoboka tuteese n'abakulu. Kakati nno mukyala Infotrust agenze maaso n'okuba nga agwa mu mbi z'abaana ba TikTok bafulumiza ate obutambi we nga bagamba nti ono abadde munnange yatembeya akabuuzi mu biseera bye eby'emabega era nga balina obutambi bwonna buli okwo ku mikutu. Baganda bange si birungi yadde akamu n'akeddagala oluuyi olwo era nzikiriza nkuwe vidiyo eno ogirabe. agende jinja n'emikwalo gye kumba agenze kwetunda betunda kwa abasajja abanene mu government abo betunda balina baddiira
ebikazi bye Kampala ebisinga obungi byonna bimalaya nze kambabulireko bimalaya walawe mukazi no I tap into the blessing or tapping am blessing y'omuntu malaya. And do you think how many people who have been tapping into the blessing of Mwami Jebbi and his wife's marriage? How many people? A lot. Now, Yenga, there is always, once you see that the friendship is bonding too much, there is something behind that relationship. Mukwano gwange gwandaba. Nze siri mukwano gwa mukyala Info Trust naye wabula just nabadde die hard way ku mulundu guno ku lw'ekisa kye yakola eri mwana mulenzi Kabaka. Kakati ye omubaka amanyikiddwa nga Lumu agamba nti y'okuleeta amateeka gano yayagala kubeera ng'akanga era mbw'olwaga yanjula bw'ati yalaba engeri babaka banne ab'opposition gye batintimamu empale. Ebigambo bye nkusaba nabyo tubiwulirize. Naleeta ebiteeso 8 era we namanyira nti nsobola okutabula eggwanga. Kyangu nnyo okutabula Uganda. Kati naleeta ebiteeso 8 ne bitabula buli muntu yenna. Naye ne mpuliriza nnyo bye baali boogera. Nkanze bye nali ŋŋamba bya njawulo nnyo ne bye baali boogera. Ekyange kyali kino. Nze nali ŋŋamba kuba mu Parliament tulina ebibiina by'obufuzi ebirimu mu Parliament nga birinamu ababaka tulina ebibiina 7. Mulimu ekibiina ky'NRM kyokka kimu kyekiri mu buyinza. Ebibiina bino 7 buli kimu kirina policies ezaakyo oba agenda ezaakyo. Naye ate atukulembera ali atya ye leader of opposition. Kakati nga nze ekiteeso kyange kigamba kino bwe kikyasinga obbatabula. Nambaga nedda. Ebibiina bino byonna ebiri ku opposition kwekuŋŋaanyenga ekibiina ekiba kitusinzizza ababaka abangi kituwa ababaka 3 tulondeko atya omu. Naye nga tetumuyita leader of opposition nga tumuyita leader of minority. Baba abantu bayogera ebigambo. Kati awo mumulabyewo kizibu ki? Banguzi yalidde oba nalya zenkanawa kubanga mawo bwe yasala n'agenda mu NRM ne bangula. Mpuuga oyo mukwano gwange kuba manyiza Mpuuga emyaka nga 3 nekyambadde ono myaka nga 3. Mpuuga n'afuna ebizibu bye balidde n'Empuuga. Mba ndi awo ndeese ekiteeso kati alidde. Kati kuba tunaalya mmeka simanye na kumanya. Abange mbabuulira mulekeraawo cheap politics. Politics oyo wekiyita mu lujja mumuviireko ddala. Abantu abalala mutunuulire Parliament mwenna mutunuulire quality y'ababaka abava awalala. Mugeraageranye n'abaffe. Mutunuulire kambabuulire kino. Nja kulwawo ko munansonyiwa. Tugende mu district y'e Luweero emyaka nga 10 emabega. Baani abaali bakiikirirayo. Kisamba Mugerwa yali alina PhD mu agriculture. Nga waliwo Dr. Muyingo naye alina PhD. Nga waliyo Professor Nakiboneka yali akiikirira abakyala. Nga waliyo Kidduma Kubuya ng'asomesa Makerere bonna bakiikirira district etya emu. Nga waliyo Kinobe yali atwala wali mu town. Akati tuddeyo kati. Njagala mukole comparison ey'amazima. Mutunuulire abantu bali, mutunuulire ne betulinayo kati. Kiki ekyatutuukako? Kakati njagala tugende mu district y'e Bushenyi. Oba ey'e Shemba, oba ey'e Kabaale. Otunuulire quality y'ababaka. Kakati nno Mama Fango ne full figure agamba nti gavumenti yakola ensobi nnene nnyo ogenda mu maaso n'okubeera ng'ekozesa mutabani we Alien Skin era ng'agamba nti byonna temumanyi mbeera ki Alien gy'alimu akadde kano kennyini. Nkusaba tuwulirize ku bigambo bya Jennifer full figure. Alien anuma gavumenti balwana nayo. Tebalwanagana gavumenti. By the way, ebintu bya Alien temubimanyi. Alien alina pain, alina kyayitamu kimutamanyi. Nze nkimanyi. Ate bbala mu kyo kimanyi.
we twali mu office ne palaso nayogera naawe nenkugamba ekitufu ekirina okubeera ne agipi mumanye ekitufu ekirina okuba tekisobola kuba anyway saagala gendayo palaso agendayo kimugambe no damu kiri kyokka wakiri kyoyogedde tebalwanyisa gavumenti tebalwanagana nayo omufanguuni okiwulidde government is a government. Yes, olumwa olina pain, but pain eyo osobola fe kati nze fe okusomoza ko tuyitamu n'obulumi bwe tuyina. Olunaku lw'olikira n'ogamba nkulage ku mabwa gennina oba pain. You can't believe. But I'm still stand strong. Sisobola kwemana mu maanyi, sisobola kwevaamu. Nabagamba nti mu bulamu oyina okubanga ensi yonna ne beekuvuddemu gwe kennyini kyeweevangamu. Waliwo ebintu bye batalwana nabyo. Si lutalo lw'ogenda muntu ogenda dduwangula ate si lutalo nti olina odduwininga. Olina okutununya. Tuli ku Beyond the Newsroom. Nzedde niye yakutuusaako ensonga ekyokola kya muwendo mungi. Nkujjukiza nti gwe yagala olanga naffe simu zaffe weziryawo wansi ku screen osobola okuyitawuko ate ne tukusobola okuwayisaganya ensonga batereevu nnyo nnyini ddala. Balina ababaka abamu babaddeyo emyaka 15 abalalaga naye bo bakkiriza nti oli bw'aba atukolera no problem bwe tujja okulonda. Wano tulina omubaka Sseggona, tulina omubaka Ssemujju. Ababaka abo benkanankana n'omubaka eyali atukiikirira wano baamuyitanga Buma Yanja, bambala mazima balungi naye ogenda okuwulira ennaku zino abo basaana baveeyo. Bana abajjayo tewali buzibu nga muteekayo abaki. Saagala kwogera ku babaka bannange balala weaknesses zaabwe kuba nange nnina ezange. Naye Buganda yeemazeewo olw'ebyobufuzi eby'okubuguumirira ne twemalawo ffenna. Mu kuba akafaananyi singa waliwo negotiation tugabana tutya obuyinza baani abanaatuula ku mmeeza yaffe. Mu kuba akafaananyi abanaava mu Western Uganda, mu kuba akafaananyi abanaava mu Eastern Uganda, mu kuba akafaananyi abanaava mu Northern Uganda. Tuba tulina quality ekola serious negotiation. Tetugirina kubanga buli omu yafuuka mubi. Buli omu kati mubi. Buli omu mubi. Kati waliwo na kino. Kati fe abavubuka ffe. Mugende mutteba kitammwe mu nsi musigalemu mwekka. Kubanga baki babi bakadde. Omuntu yenna Kabaka kye yabagambye singa mwakiwulidde bulungi. Abavubuka mukole ensonga naye nga mwebuuzizza ku bakulu bammwe. Banywanyi munzikirize mbasiibulire wano tusinkana ate mu mboozi endala kuba mpitirivu tukyafumba ku mukutu guno tojjaako ate munnange Kalimi nkomawo n'amawulire amalala mangi. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.